Kabaka ajja kubeera watuwuubire. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga abuulidde Obuganda nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II bw'asiimye okulabikako eri Obuganda ku Ssande ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ogwokuna mu Lubiri e Mengo awuubire Obuganda mu misinde gy'amazaalibwa ag'emyaka 71 egy'ekitiibwa. Mwenda Mutebi II agenda kutuwuubira ku makya ga Ssande nga 12 mu Lubiri e Mengo. Kabaka ajja kubeera watuwuubire. Kale ababadde baludde omulabako mujja kumwota buliro. Bino Katikkiro abyogedde akwasa amakampuni ag'enjawulo emijoozi egy'okuddukiramu emisinde gy'amazaalibwa gano. Katikkiro Mayiga akinoganyizza ng'okujaguza amazaalibwa ga Kabaka bwe kiri ekikulu ennyo. Tugenda kujaguza amazaalibwa ga Kabaka ku bbalaza mu Lutikko Kereziya ey'Abasodokisi Namuŋŋoona mujje tubeere ffenna twebaze Katonda. Kabaka waffe emyaka 70 kikulu nnyo ffe mu Buganda Kabaka okuwangaala kubanga kye kitikkiro ky'ennono zaffe. Ng'ayogera ku mulamwa gw'emisinde gino ogw'okulwanyisa okusaasaanya kw'akawuka ka Mukenenya, Kamalabyonna ajjukiza abantu okufaayo ennyo ku bulamu bwabwe naddala nga bayita mu kwekebeza okumanya bwe babeera bayimiridde. Lwaki olowooza nti ensi ejja kukugwira omusajja bw'ona omuganda tugende batukebeze? Mu bitongole kyekiriyo kyekisse abantu mu bitongole bye mbabuulira bwe biri. Lwekyo tubeere bagezi tuwone okufa tukole amakampuni gakule nga abantu balamu. Omumyuka wa Katikkiro asooka nga ye ssentebe w'olukiiko oluteeseteese olw'emisinde gino Oweekitiibwa Hajji Twaha Kaawaase Kigongo agambye nti basuubira abaddusi abasoba mu 13,000 nga bano baakuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. I want to assure you that we are going to have 130,000 plus runners within Buganda, within Uganda, and in the diaspora. Mu baguze emijoozi mwe muli n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga gino gya bukadde 20 ezireeteddwa omuwabuzi we ku nsonga za Buganda Joseph Sewava. Mu bubaka bw'atisse Sewava omukulembeze w'eggwanga yeebazizza Omutanda olw'omulimu omunene gwakoze mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya mu Uganda nga kw'otadde n'okugatta abantu ssaako okutuusa enteekateeka endala nnyingi nnyo ezizze ziyamba abantu be. Pulezidenti yeebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka. Pulezidenti yeebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu Katikkiro we buli kaseera okulaba nti bannayuganda tuli balamu. Siima nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'amaanyi g'atadde mu nsonga ez'ebyobulamu. Si sirimu yekka, ndowooza Kabaka azimbye kati amalwaliro mangi, tumulabye mu bintu bingi nnyo ebikwatagana n'ebyobulamu. Mu ngeri yemu wabaddewo n'olukiiko lw'ebyokwerinda olwetabiddwamu ab'ebyokwerinda okuva mu bitongole eby'enjawulo nga bano babuulidde abantu ba Kabaka amateeka ge bagenda okugoberera nga badduka emisinde gino ng'akulira ebyokwerinda embuga Captain Christopher Lutwama annyonnyodde engeri gye bakuttemu ebyokwerinda ku mulundi guno. Wajja kubeerawo checkpoints ku gates zonna eziyingira Olubiri. Abagenyi abayite bajja kuyita mu gate ya Wankaaki era nga yeyokka eyaba balina ebbaluwa bajja okuyita, ate ab'ebigere bajja kubalina okuyita ku gate zonna eziyingira mu Lubiri nga neeya Wankaaki kweri. Ekitongole kya poliisi ekya counter terrorism ekivunaanyizibwa okulwanyisa obutuufu kijja kubeera n'obuvunaanyizibwa okwaza abantu bonna n'ebintu byonna eby'okuyingira mu Lubiri. Password ekuyingiza Olubiri ekajoozi k'omwaka guno tewali kirala okubakkiriza okuyingira nabyo. Tokkirizibwa kwongera kintu kyonna ku kajoozi nga bw'okaguze oba okambala. Towandiikako yadde erinnya yadde ekibiina kye ky'obufuzi ky'osinga okwagala. Deployments ez'enjawulo zigenda deployments ez'enjawulo nga bwe bazeekola. Deployments enkulu zino ezigenda okubeera abantu we bagenda okuyitanga bati. Wajja beeramu abasirikale baffe mujja bba mubalaba ku nguudo nga balina emmundu nga bambadde yunifoomu waliwo n'abatojjika mutajja kulaba wajja bba nga batukira mu bantu ba bulijjo naye ng'ekigendererwa ekyo kyakulaba tumu okuleeta obutebenkevu.
Yakulira polisi y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano SSP Alinaitwe Godwin alambuludde ku makubo agagenda okukozesebwa ng'era aliko okulabula kwakoze eri abo abanaajeemera ebiragiro. One shall have a diversion at Ring Road in Endeavour Junction. All motorists from or using Masaka or Road via Endeavour will be diverted to Endeavour Ring Road Junction, Ring Road. We shall also have another diversion or the cut-off point. Motorists from Dog Tower, apart from those ones with invited cars or with stickers would be diverted at Mengo Ring Road Junction via Ring Road Zigzag. Maido John yakusakidde gwire ino ku KTV Amalindire.